tulina okubeera nga tusikiramu emaali eyo. Pozi Sheikh era nga tunabagenda mu maaso kkiriza neebaze yadde nga ibaada tebagyebaza naye waliwo ibaada etasangika. Abantu bonna abeewaddeyo nantalabika abantu bonna abeewaddeyo ne babeera nga basiiba olunaku lwa Ashura. Terusiibika waliyo abantu nga waleeta enniya okukola ekirungi Shaitaani emugamba sunna awo n'ayitawo n'afuna ekirala ne mugamba sunna awo n'ayitawo. Naye ennaku zino bintu byentunuulira ddala mu Uganda Allah byatuwadde ng'oba oliawo tebyali byamaanyi ku mirembe egyakulembera. Mu kyo mulimu okusoma Qur'an. Saawa zino kyakive nnyo era nsaasira enendatuliza ku Pal FM koweza abaana 10 weza abaana 5 mulimu abakulu nga toyinamu ayina kitabo kya Allah subhanahu wa ta'ala. Kulokubanga Uganda wetuuse mu East Africa fetukyakutta omumuli oba oliawo ne mu Africa tuyina eddaala ekifo kinene kubanga okubeera nga bakutte ekitabo kya Allah subhanahu wa ta'ala. Ekyo tukyebaliza Allah nti mu Uganda tuyina wetuuse. Ekyokubiri mu Uganda tuyinako eddaala etutuuseeko mu kugezaako okutuukiriza n'okukola ezimu ku sunna naddala sunna ey'okusiiba mu nnaku ezeyawulidde era kwezengeza sunna. Ojja kwekanga abaana abasomi abayizi mu masomero ag'enjawulo aga Islamic nga basiiba Mande n'Olwokuna. Ate botasuubira kuba nti baali badde bakikola. Botasuubira kubanga badde bakikola. Ojja kwekanga abasajja abakulu abamu nga nabo ebaada eyo bagiteekako essira nnyo. Ate bwe kigenda ku lunaku lwa Arafa oba la Ashura oba ennaku za Dhul Hajji mwana wattu era abantu bateekayo omulamwa nabeera nga basiiba. Ekyo nno tusaba Allah ekitiibwa mwana wattu kibeere nga kigenda mu maaso. Allah kitwongera ate abasiiba bonna Allah akkiriza empeera yaabwe. Awo mbadde ne baliza abantu bonna Allah bawadde okukisa okusiiba ennaku zino eza Ashura ndozo nnaku lwaleero yerufundikidde essatu ezo si lwe lwaleero kubanga eggulu lwabadde lwa Ashura olwaleero lwabadde lwa 11 okusinziira ku hadithi ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Era wannaku nnyo atasobodde kufuna mukisa guno n'alowooza nti anaaliwa oba birimu okuliwa Sheikh nti anaasiba oluddako ebyekuyiseeko sunna ebyegensaba Allah ekitiibwa abeere nga ayitibwamu okuleka oli nabbi gwe yogerako mu hadithi alwa kubasa tubeyogerako nti omuntu bw'alwala oba naafuna olugendo nga lwamulemesezza wakanati niyatuhu niya yade asawum falam yastati an yasuma min ajri almarad التي وقع عليه أو من السفر التي نعم أفنى مبيرا نعم ما يحديث نقص تشوك زوجرا شيخ سيغانغا مولانا سيغانغا شيخ حمزة بدر كايرا محدث أبيريو نيجي حديث نجسم كونتي من مرض أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا nekiraga obusiraamu obugonvu bwina bwatulira embeera nnyingi nnyo tebwajjanga bwekiba olumu bwateekera nijja kubaamu abaana alwala esenga omuntu aba neniya mwana wattu wa Allah subhanahu wa ta'ala embeera agifuna eyokubeera nga asiibe. Tumalize nga tuyozayoza bonna Allah bawadde omukisa okubeera nga basasula umara Makka Madina Hajji Services okubeera nga bagenda ku nyumba ya Allah tubadde $1,200 era wetwogerera emiryango gyabika miggale tuli mu kuteekerateekera abo Allah byawadde obusobozi okubeera nga bagenda okulambula ennyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala naye ng'omukisa Makka Madina yakolanga mu ggule mwaka guno gwonna ebusira mu September bajja kubaayo umara yemu mu ssente zezimu ez'okwongeramu katono nnyo era tezijja kukola 300 omuntu agende ku nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tusaba Allah ekitiibwa abakoze enteekateeka efaaniza bwetyo Allah naye abakolera enteekateeka esinga okuba ennungi. Amina ya Rabbi. Sheikh twawumula nga tunuulidde
ku aya eyasookera ddala ng'ejja egabya ddala emmale mu bitundutundu. Tutandikirako leero oba leero otuwayo aya endala? Tukyali awo tetunaba kuvaawo ssebo. Bismillah. Bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Allahumma ya rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi. Vanyuma lukwebaza Allah subhanahu wa ta'ala, tusaliyo mbaka Muhammad sallallahu alayhi wasallama. Allah ukitiibwa sokusasira n'emirembe gyali n'eri abo abatukulemera mu bukkiriza ate n'abo abaligoberera obugufu bwabwe okutuusa Allah ukitiibwa lwalisalawo okubanga azingako edduniya. Allahumma ya rabbi amin. Allahumma amin ya rabbi. Manya n'eddoboozi Omar Sulaiman Kasule, program da'wa manyi obusiraamu bwo, radio palo kusinzira okuweereza mu kibuga Kampala. Akkiriza gwe wenabadde ajja tugoberera so nga ate naawe ayakatwegattako manyi buli lunaku tuba n'abatugattako. Twagala okutegeeza nti byonna byonna bye twasoma bye twatandikirako osobola okuba nga obifuna emikutu kati satwayingira swifurucom. Manyi sheekhe wange agiyitanga swifurucom. Sheikh Sinan Zaid wa Kinyankali hafadhahullah yagamba nti swifurucom gye tuyita .com. Swifurucom dode sufuru hadha sufuru zero kati so omulembe gwaffe guno ogwa .com ogwa buli wendi nkufuna si byanoonyeza ku saati. Emisomo gyonna gye twakasoma Sheikh Mbutongole njagala okutegeeza atuwuliriza wenna w'osinzira okuba nga owuliriza na yenna atulaba gy'asinzira okutulaba emisomo kwegiri ku intaneti okuva we twatandikira okutuusa olunaku olwaleero we tuli. Genda ku YouTube channel eya Islamic Inheritance Consultancy in Uganda. Gweteekamu buteesa emisomo gyonna bagyegikuleetera. Oba oyagala gwa leero naye nga oteekamu gwonoonye mugirimu episode nti episode 1 episode 2 obusika episode 1 obusika episode 2 episode 3 kati olwo tuli ku episode 12 12 okuva lwe twatandika. Kakasa ati Aisha Kiboko Muhammad Ridwan akitegedde ekyo. Mashaallah. So n'olwekyo tugamba nti okusobola okutaba obulungi okugobera obulungi osobola okugenda maaso okubanga ate otugobera ku mutimbagano osobola okubanga ate munnange ofuna emisomo egyo. Akkiriza oluvannyuma lw'ensonga eyo atugende mu maaso ne bannaffe abaweereza abatera okubeereza ku message nga balina bye babuuza nabo twagala obbagamba nti omulyango muggule. WhatsApp namba eri 070 20 693. Osobola okuba n'ekibuuzo nga kikusiiwa bwe tuba tusobodde okukikuddamu ku mpewo tusobola okukikuddamu oba okuba nga ate tuyinza okuddamu ebiseera ebirala biidhinillah okusinziira ku kadde. Akkiriza oluvannyuma lw'ensonga eyo tubeere nga ate twolekera omusomo gwaffe okuva we twakoma okuba nga tusoma ku aya ya 11 sura tuli mu Nisa, suratu Nisa ye aya isura eyokusatu mu Qur'ani y'ekitiibwa. Sura ya kusatu aya sura ya kusatu ya kuna oluvannyuma lwa al-Fatiha. Sura ya kuna naam, sura ya kuna al-Fatiha mbadde sigibaze. Sura ya kuna aya tuli ku ya 11 gye tukyatambulirako. Allah w'ekitiibwa atutegeeza nga atugamba auzubillahi minash shaitani rajim yusikumullahu fi auladikum lidhakari mithlu hadhil unthayayn فإن كن نساء فوق 2 فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. الآية. Ku mulundi ogwasembayo twatunulira aya eno eri emu naye erina obutundu
obwenjawulo bulimu amateeka ag'enjawulo ageetaaga okusunsulira osobole okugitegeera obulungi. Allah subhanahu wa ta'ala mu aya emu eno ku luli twakwatako obubonero obutundu busatu. Akatundu akasooka ke twakwata akatundu akasooka akagamba nti yusikumullahu fi auladikum. Ekigambo yusikum kigambo maanahu yusikum wa ya'murukum. Allah abalamira naye ate nga abalagira. Twagezaako kitangaza ku mulundi guli. Mukadde we bwakugamba nti nsiringa nnyingi abaakulagira nti galawo omulyango. Oba empewo nga nnyingi tujjako faani kitegere bulungi bwatyo abaakulagira mu mbeera efaanako bwetu. Kati Allah subhanahu wa ta'ala wano yusiina wa ya'muruna atulaamira ate nga atulagira. Hadha huwa kitegeeza ekyomuntu kyawukana n'ekya Allah. Nsobola okulagira nsobola okulaamira nekukyenkulamire nokyawukanako. Owulidde ekyo kiri gy'oli ala rahatika mu kwagalako oba okyagadde kikole oba tokyagadde okireka. Naye idha kana Allahu subhanahu wa ta'ala huwa alladhi yusi, bw'abanga Allah subhanahu wa ta'ala yalaamira yandariju tahtahu amrun, kiba kitegeeza kiragiro wansi w'okulaamira okwo era nga yahtaju lesh alwujub era kyetaaga omuntu naam alagiddwa alabuda min at-tatbiq alina okukissa mu nkola. Hadha huwa so nolwekyo wano Allah subhanahu wa ta'ala atulamira ate nga bwatulagira n'atugamba nti fi sha'ni auladina, mu nsonga y'abaana baffe. Abaana baffe kiba kitegeeza tuzingidde wamu bonna, bato bakulu, balenzi bawala, bonna nga Allah subhanahu wa ta'ala abagasi wamu. Bavubuka si bavubuka, bakadde kuba n'abakadde sebo bayina y'abakadde baabo. Naam, kakati nolwekyo tugamba nti naam tekisoboka kizibu illa okujja nga Allah amujju, naye ate ne bw'aba amujjuludde era ogamba mukadde wange yaziikibwa, implying nti buli omu abanaani ne mukadde we naddala mufa abantu n'amajinni kama qala Allah subhanahu n'ebitonde bisigadde. Nolwekyo Allah subhanahu wa ta'ala kyava agamba mu nsonga eyo mu kanyomero ke twalaba ne tugamba nti idha mata ahadun minkum, omu ku ffe oba ku mmwe bw'aba afudde, katugambe nti ffe bwe tuba tufudde oba omu ku ffe ng'avuddewo, wataraka auladan, n'aleka abaana dhukuran wa inatha, ng'alesewo abaana ab'obuwala n'abaana ab'obulenzi. Kapaati akasooka ke nkunnyonnyola tiyusikumullahu fi auladikum, mu baana bammwe eri abaana bammwe ab'obuwala n'abaki n'ab'obulenzi. Singa oba ofudde famirathuhu kulluhu lahum, obugagga bwo bwonna bwolese buba bw'abaana abo. La siyama, n'okusingira ddala idha lam yujadu ahadu, yani idha lam yujadu ghayrahum min alwaratha, naddala nga tewasangiddwawo basika balala okuleka abo, kubanga ate abo bali mu kye bayita first priority, oba bakayita batya mu Luganda, ab'oku mwanjo abasookerwako ddala, oba abantu ab'oku mwanjo. Nolwekyo atugamba nti abaana bano be bateekeddwa okubanga bakusikira. Allah n'atuwa principle, bwe babeera nga abaana abo abasigaddewo bawala abagenda okusikira nze naawe, nga baana bo bawala n'abaana bo abalenzi bajjidde mu kiseera kyekimu. Nolwekyo Allah subhanahu wa ta'ala kyava tugamba falidhakari mithlu hadhi al-unthayaini, omwana ono omulenzi kuriteri yagambye nti bonaaba ogabanya, dira emigabo gy'ogenda okuwa omwana omuwala n'omwana omuwala gigatte, kitegeeza abawala babiri, omuwala n'omulenzi, omuwala n'omuwala, bona agatta emigabo gyabwe ebiri, ogenda kufuna omugabo gw'omulenzi omu gwafuna. Hadha huwa, bwatyo Allah subhanahu wa ta'ala bwategeeza nti lidhakari mithlu hadhi al-unthayaini. Twatunulira ekigambo kyebayita principle. Ekigambo kyebayita principle ku bantu abannayirimu ab'enjawulo okusinziira ku irimu, kati ene yaffe tujja kukireeta tukijeri mu Luzungu. Ekigambo principle kitegeeza etteeka eritakyukakyuka nga liri fixed qaida. Ebeera qaida principle etakyukakyuka. Kati Allah fe yagituwa wano lidhakari mithlu hadhi al-unthayaini. Era bw'osoma aya zino okuva wano we tuli okugenda eri gye tunaatuuka, ojja kulaba amagezi ag'ekika ekya waggulu Allah subhanahu wa ta'ala ge yeewasafa nago ng'omaze okusoma ebigambo ebyo. Yes,
tewaliwo yakendeeza era ojja kulaba nga principle nga bw'agireese ne mu migabo emirala yajja principle egyetambula lidhakari mithlu hadhi adhakar la yaktafi an waladika faqat bal yani yaduru hawla adh-dhukur kulluhum etambula tekoma ku mwana wo omulenzi yekka naye egenda ku buli musajja egenda ku buli musajja lidhakari mithlu hadhi al-unthayayn principle eyo esigala ekola kubasika naddala abo bagenda okubanga bali bamu ku bagenda okufuna ebyobugagga akonno kagundi netukamala akapaati akasooka netugamba Allah subhanahu wa ta'ala agenda maaso n'agamba nti fa in kunna nisaan bali abasoose babadde balenzi n'abawala nga be basika bokka abakoze eki abasigaddewo oba abaliwo nga tewaliwo musika mulala yenna paati endala kapaati akaddako tulimu ayi emu teweerabira naye tugenda tugikutemera osobole okugitegeera obutundutundu butya Allah mu mbeera ez'enjawulo zeyajja nnyonnyolyemu obusika nga bwe butambula. Ensonga eyokubiri n'agamba nti fa in kunna nisaan bwe baba nga abasigaddewo bakyala naye abakyala muno yandariju tahtahunna auladul inath yani banaati abaana abawala ab'omugenzi bwe tusookerako again singa baba basigaddewo babeera bakyala maanaawo singa abasigaddewo baba baana bawala bokka okusookera ddala b'oboozaala abaana abo nga bagenda okubeera nga bakola ki nga bagenda okusikira basika bokka baliwo tewaliwo basika balala kyava agamba Allah subhanahu wa ta'ala fawqa thnataini naye nga bali babiri n'okudda waggulu awo twagenda netugamba tugerageraganya wakati waffe ne Seka Idris Luswabi afadahu Allah mu lugha ye ku lugha gambye nti ebbiri ebera ddiwo ene waffe ye ku lugha waffe teba jamu kala tebo tudde eno tutula tujjako mu fiqh nga wano tuli mu fara'id tugamba nti al-ithnan jamu ababiri buba bungi babera babwezza omuwendo gw'abangi baba bawezezza omuwendo gw'abangi era twakigeragana yes bayinza okumpitako sere nga madabi asajja abangi anti gojagamba nti wuliriza mustalah ayinza obutakyuka anti waliwo kye twandiise maf'ul tugenze wa Seka Idris Luswabi fi nahwu tulina kye tuyita maf'ul al-mutlaq maf'ul al-mutlaq oyo ya'ti li bayan an-naw' wa ya'ti li bayan al-'adad يعني وفي أحيان في بعض الأحيان يأتي بيان السبب ممكن kakati wono bwojjango tukulidde bayani ya adadi n'otugamba nti nalabye abasajja babiri ontegedde bulungi akati tetujagala kugambe nalabye abasajja bwe nga nti nalabye abasajja kiba kikuwaaki babadde basuka exactly kati faawo tutambudde naam tugenze maaso kuvaddanga mwekitiibwa ki naam kakati kapati akala ketuzzeeko kekagamba nti bobeera nga abakyala be bagenda okubeera be basika abaliwo nga tewaliwo bantu balala bonna Allah subhanahu wa ta'ala gati fawqa thnataini nga bali babiri n'okudda waggulu hadha fawqa thnataini yahtamilu fihi al-ithnani era n'ababiri Allah subhanahu wa ta'ala ababoogeredde muli n'agamba nti falahunna thulutha ma taraka bwe bajjanga be basika abagenda okubanga basikira omugenzi munnange Allah subhanahu wa ta'ala agambye bafune bibiri byakusatu mu bumpimpi ebibiri ebyokusatu obibalootya olina miliyoni zimwenda oba olina yikazi mwenda ez'ettaka oba olina emizigo mwenda bwe giba emizigo mwenda ebibiri ebyokusatu by'emizigo omwenda ziba mmeka giba emizigo 6 bwe ziba miliyoni ziba 6 ontegedde bulungi bwe ziba siringi 9 ziba siringi 6 bibiri byakusatu kubanga akenda kano kawuzamu emirundi 3 buli mwagabanya 3 entegedde bulungi kitegeeza nti biri kamili kinali kunnyonnyola buli eri kugamba nti waffe kilo tugibalamu 3 ate mmwe wammwe abazungu kilo ne mugibalamu bimeka 4 kati ffe ne waffe tugamba nti bibiri byakusatu kwe kukwata miliyoni 6 oba n'okwata yikazi 6 n'oziwa abaana abawala abasika nga bye bateekeddwa okufuna wahakadha bw'atyo Allah subhanahu wa ta'ala bw'ategeeza nti omugabo gwabwe gwego bwe babeera babiri emigabo egyo mwe bayingira bwe babeera basatu
mwe bayingira paka ku namba Allah gyaba kusobosezza okubanga Sheikh nsonyiwa okubuuza ani asinga abaana mu Uganda wano? Wali okikozeeko survey oba research yonna? Allahu a'lam. Kiyinzika okuba atuwuliriza yasinga okubamanya naye abaana ne boobeera na 100 era mwe mugabo mbakola ki? لا 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 هذا القول يحتمل الفجور في الناحية نعم في الناحية وفي الناحية الحمد لله نيجا kakati tabalirwa nzaalo nga atambulira mu sharia naye tabalira nzaala nga atambulira mu Buganda eri atugamba nedda abalina okubuuzibwa. Naam. So kasha akakundi ako nako ntukakutulako akabaana abawala bwe babeera nga bye baliwo nga bye basika nga basukka bali ku babiri n'okwambuka. Akokubiri kapaati Allah subhanahu wa ta'ala atugamba wa in kanat wahidatan falaha nisf. Ate bw'abeera ng'omwana omuwala asigadde woogu nga kwegamba ye muwala nze mathalan ali wano oba naawe ampuliriza ofudde naye olese mwana muwala omu yekka. Ninawo example mje nyinza okuba ali awo tuwuliriza waliwo sheekh waffe rahmatullahi alayhi mukulu wa Sheikh Sinani Zaidi wa Kinyankali yayitibwanga Sheikh Zaidi twamuziika egundi ebusoga eyo. Naam. Naye bwe yafa lam yatruk illa bintan wahida. Yali omu yekka muwala mu byobugagga ngera bw'olaba Zaidi bwe yalaba Saad ibn Abi Waqas bwe yalina omwana omuwala yekka nga gwalina. Kati Allah agambye nti wa in kanat wahidatan bw'abeera ng'omwana omuwala oyo gwogenda yasigaddewo yekka ye musika wange falaha nisf. Emaali yange yonna ekwatibwe egabanyizibwemu ebitundu ebi bibiri ebyenkanankana, ekitundu ekimu kikwatibwe kimuweebwe. Okantegedde bulungi ako? Ekitundu ekisigaddewo kikwatibwe kikole ki? Kimuweebwe. Hakala amakulu olina omucungwa gukwata ogusalemu pieces bbiri ez'enkanankana oba osusizza mususe n'ogubala babuyita batyo obumunda babuyita busekita obupaatipaati obw'omunda n'obwabuluzaamu nga bwenkanankana n'obukwata n'okola ki? N'obawa. Bwa buli mukaaga n'osala busatu bwa buli 12 n'osala mukaaga n'owa ekitundu omwana omuwala n'okimuwa. Abagagga betusinga okugezaako wano bamanyi bwomanyi oba omugagga ogwomanyi nti ebyono byegagga bye byonna byalina Allah bw'aba amujjuludde n'aliko n'omwana omuwala yekka. Allahu yarhamna. Kitegeeza mulekerawo okwebaka otherwise. Naam. Ekyo ikekasha kagundi akokubiri kapaati akokubiri ku mulundi guli era ketwatunulako. So omwana omuwala wabanga asigaddewo yekka nga yagenda okusikira mukaddewe oluno kitegeeza oba ow'enkizo kubanga balimu ab'enkizo nga bwe tujja okulaba. So bw'abanga yasigaddewo obanga yasigaddewo nga mukyala amwala nga wankizo anti kyentegeeza anti enkizo eyawukana. Kati enkizo njajje kulagira wano omwana wange gwenzaala ompulira bulungi n'omwana wa muganda wange omwana wange wankizo okategedde bulungi. So eyo enkizo gyenjogerako nga bwe tujja okulaba biidhnillahi ta'ala nedda ssebo. Naam. Nga tugenda mu maaso ayenda akatundu akalala ku nsonga eyo nga tuvudde ku nsonga y'omwana omuwala Allah subhanahu wa ta'ala nagamba nti akatundu akalala nagamba nti wali abawaihi likulli wahidin minhuma sudusu mimma taraka in kana lahu walad. Ne wajjawo scenario endala oba embeera endala nga omuntu afudde oba nze mathalan kanneekubireko example Allah nzijuludde ninayo omwana alhamdulillah Allah mwebaza omwana owange ate ninawo bakadde bange saba Allah abakuuma abanuŋŋamize era abajje mu bulamu bw'ensi muno nga abasiimye emirimu gyabwe. So ninayo omwana alhamdulillah nina omwana alhamdulillah. Tayib. So omwana owange singa mba nfudde nenva mu bulamu bw'ensi ninayo ne bakadde bange era mbatumiddeko awe kawempe mama wange Nakivumbi Azida
ne mukadde wange Sulaiman Kalungi. Mashallah. Alhamdulillah, Allah nsaba akyaba nkuumidde, alhamdulillah nsaba bankuumire ate bafuula abantu abalungi kuno ku nsi ne ku akhira. N'olwekyo omwana bw'ajja ne bakadde bange, Allah subhanahu wa ta'ala ategeeza nti singa taata wange ali olwabamu ku basika bange ne maama wange abamu ku basika bange n'omwana wange abamu ku basika bange, taata falikulli wahidin minhum as-sudus, abakadde abo ababiri Allah agambye nti buli omu ku abo afune kimu kya mukaaga ku by'obugagga byange. Olwo be basika bokka abaliwo, be basika bokka betulina, taata maama wange naki newankubadde abooluganda bayinza okubeerawo naye at the moment tebalina ddaala libayingiza mu busika nga bwe tujja okulaba bwe tunala tutuuse fi babil hajib. Ate omuwala bw'abeera omu nti ku balenzi mukaaga tyafuna kyenkanawa awo gye twasoose lidhakari mithlu hadhi al-unthayayn we twatandikidde awo. So awe twatandikidde lidhakari kasita omuwala oba omuwala ali omu mu balenzi 100 oba omulenzi ali omu mu bawala 100 lidhakari mithlu hadhi al-unthayayn, era omulenzi agenda kufuna omugabo ogudabolinga abawala bameka babiri. Enti awo tujja babalamu omulenzi tujja mukubisaamu, era tujja mukubisa okostinga omulenzi tubabagabira bonna nga abawala ng'omulenzi tumubazeemu abantu babiri. Kasita babeera bonna awamu bonna tukubisa mitwe gyabwe nga tugamba nti omulenzi buli mulenzi wabeera baliwamu abantu babiri. Ontegedde bulungi okutuukiriza principle eri kitegeeza nti emigabo gy'omulenzi aba afuna ebiri. Hadha huwa naam. Akatundu ako nga tukavuddeko tugambye nti abakadde buli omu afuna ate no bwe gujabagira embeera ziri bbiri, waliwo kubanga asigaddewo omwana muwala ontegedde bulungi nga wabo nasigadde obanga mulenzi bw'abeera nga mulenzi lidhakari mithlu atugamba nti taata likulli wahidi minhum as-sudus, taata ne maama buli omu agenda afuna kimu kyakomeka, kimu kyakuna. Ontegedde bulungi sorry after one kimu kya mukaaga. Taata ne maama buli omu agenda afuna kimu kya mukaaga. Then ebinaba bisigalidde oba ebisigadde oluvannyuma lw'okujjako omugabo gwa maama ontegedde bulungi ne taata abazaala omugenzi ontegedde bulungi byonna ebisigalidde olw'okubona yasigaddewo omwana mulenzi tugenda kukanyuga bukanyuziwa ku saidi ye. Ate bw'abanga asigaddewo omwana muwala ontegedde bulungi mwana mugande sikawala kange oyo nga tugamba nti afuna ki, afuna nisfu ontegedde bulungi agenda afuna nisfu la shaka fi dhalika. Tugenda kwate mali yonna tujabulizemu shout then tumale tugambe nti kakati maama alina sudusu naye tugimuwe ebisigaddewo kanyuga ku saidi ya taata. Taata w'omugenzi olwo ye musajja alimu lidhakari mithlu hadhi wadde taata naye tujja mubalira kyekimu kuba naye musajja principe ejja kuba emukolakaawo. Yes tebedi omuntu ono musajja mukulu ajja girabirira ande ajja kubeera asaba nedda ajja kubeera asaba ajja kunyuga byonna bino ebisigaddeyo bijja kuba bidda gyali. Naam, kakati nga akwapaati tukavuddeko tugenda maaso ne aya yaffe manyi nti atuwuliriza Qur'ani agiina mu ngalo butereevu era tutambulira wamu. Nze ntera nnyo bagamba aya 11 sura ya 4 gye bayita surati Nisa we tuli we tutambulira tuli kapaati tugenze ku kaakuna ku page ndoza ya yes page ya 2 vera ya 2. Naam, so tukomye kwa nti wali abawaihi likulli wahidi minhuma as-sudusu mimma taraka in kana lahu walad, abira fudde bubanga alina omwana taata ne maama bafuna kimu kya mukaaga ku mali. Olaba ku Islamic inheritance omanyi okusaidi eno ey'oluzungu namusomako era naye obuzibu buli limu taata ne maama tebaba kulembeza ngate wano mu Busiraamu ngate wano gatuli mu sharia. Bajja mu bayita ba dependents bana ababeerako nga betwandisira abafunafunako ku buyambi naye wano Obusiraamu bwamuleta ku mwanjo. Soka oli engeri Allah subhanahu wa ta'ala gyatunyonyolamu. N'olwekyo oluvannyuma lw'ekyo Allah subhanahu wa ta'ala atugamba oluvannyuma lw'ensonga eyo fa in lam yakul lahu kati sinari endala yineze fa in lam yakul lahu waladun onafudde bwabanga nga talina mwana
wawarithahu abawahu olwo scenario ezenga omwana taliiwo bakadde bebakola ki bebaliwo maama ne taata scenario eze nti maama ne taata abazaala nze tebagudde bintu Allah basembeza bebalina okuteekinga obuvunaanyizibwa ontegedde bulungi nze nfudde alhamdulillah ebyange biwedde byonna ebisigalidde Allah yabikwasa biteeka mu ngalo z'ababiri abo maama ne taata naye n'agamba fali ummihi thuluth yajjako omugabo gwa maama yagamba nti maama ku byobugagga byange nze ayogera naawe ampuliriza tetulina baana tetulinawo omwana wadde muwala wadde mulenzi n'agamba ati fali ummihi thuluthu maama ku byobugagga byange n'ebibyo afune kimu kyakusatu kyekitegeeza nti obutundu ku 3,000 ompulira bulungi bwe ziba 10 mmeka 3 ekimu kyokusatu kye3,000 zibeera siringi 10 oba okawuliraako principle gye nagambye mu ntandikwa nagambye nti lidhakari mithlu hadhi l-unthayaini kati wano njagala okitegeerere Allah agambye nti nze nfudde naye sirinaawo baki fa in lam yakun lahu waladun siriseewo mwana wadde mulenzi wadde muwala naye bakadde bange ababiri maama ne taata bakola ki weebali Allah agambye kati tombuuza omukyala oyinza okugamba ate omukyala nedda falidhakari agambye nti fali ummihi thuluth maama agenda kufuna kimu kyakusatu ku maali yange olwo wasigaddewo 2 byakusatu tombuuza biragawa kubanga biba bidabolinga eri emu bigenda direct ku side ya taata nga tugoberera ki principle lidhakari mithlu hadhi al-unthayaini olabye yes directly mama tafuna kano kafunanga mulamu mwongero ogwokusatu nedda awo siwe biri akafuna mbulamu biri mu kwagala kwa mwana nga ayagala nnyina senga omwana afa nga mwana afa nedda gwe omwana gwe nobikwata nobimuwanga okyali mulamu ati ngamba buzofa akokusukulumete kaliwo kano Allah teyakateekawo wawano tujja mu aya wano Allah teyakateekawo tekaliiwo nolwekyo ekitugambye fa inkana lahu ikhwa eyo scenario tugivuddeko ya maama ne taata nga bebaliwo era oteekawo pause tugende kweddako tugambye akasinari akalanguza kakumeka kanooba singa kakutano kyenkakasa nti kakutano akokutano kagamba fa inkana lahu ikhwa kakati nno naafudde alina abooluganda ontegedde bulungi ku sinari yene eyokutaano afudde alina abaki fa inkana lahu ikhwatun fali ummihi sudus afudde naye alina abooluganda ne maama olwo taata taliiwo kuba Allah tamwogeddeeko ontegedde bulungi wano taata taliiwo ayogedde ku maama n'abaani n'abaluganda kubanga abooluganda tebasobola kujja nga taata waali ontegedde bulungi yes ife taata waffe yemmira yaffe ontegedde bulungi eri jjajjaffe oba kitaawe so wabeera ffe tetulabika yatusiikiriza yes atakuwa kakati era kyekimu nti bwembanga nze nfudde nga tulina abooluganda kati mmwe temuyingira wali wa taata yayingirawo naam amawulire nga gayitingana bayakaku abunganda nga bibalwanira ebintu nti jjajja omwogeddeko niwako ebinagamba byange biriwa bayinza omulangira obukadde okiwulira so nolwekyo wano Allah subhanahu wa ta'ala atugambye fa in lam yakun naga nti fa in kana lahu ikhwatun bwabanga alina abooluganda falidhakari agambye fali ummihi sudusu min ba'di wasiyatin yusi biha aw daini tongamba nti ngayogedde ku baluganda balenzi bokka bali muhtamila nga bolaba nti ya ayyuhalladhina amanu hadha lidhakari naye ate yandari tahta dhakari al-inath Allah akwese enjogera nga ya kisajja naye ate nga n'abakyala bali involved nabo bennyini mwe bali muli mu mbeere fana kati nga bolaba suyamu nti Allah bwatulagira okusiiba akozesa njogera ya kisajja ontegedde bulungi naye nga abatulagirira wamu n'abaki n'abakyala kane wana agambye nti fa inkana lahu ikhwa bwabanga afudde alina abooluganda
ontegedde bulungi fali ummihi madha as-sudusu maama agenda mu kimu kya mukaaga gwe mugabo gwagenda okufuna olwo ina abooluganda bali basi naddala nga bawera babiri nga bawera babiri kati awo nsoka kuwani kukyaki kumugabo asooka nanyini mugabo alina omugabo gw'osooka okuwa kati maama wuno badi kusabinza omugabo gwe oyinza okusooka okuwa oli gwatamanyi mugabo gwe era ogenda kusooka ono wa mugabo hatha huwa wahiya alqaida masha allah tuba tugenda kusooka oyo ow'omugabo allah gwe yasoosa naffe gwe tukola ki nuqaddim man qaddamahu allah tukulembezo yes hatha huwa alqaida hadhihi alqaida tetujagerageranya singa ab'emigabo bajja n'abatalina migabo nuqaddim man lahu nasibun muqaddara shar'an fi kitabillah tukulembeza oyo allah subhanahu wa ta'ala gwe yaqaddara omugabo gwe oba gwe yageraganya omugabo gwe n'aguteekateeka n'agussa mu Qur'an. So tugambye nti abooluganda abo bagenda kujja basharinge ne maama obusika, maama agenda kufuna kimu kya mukaaga, abooluganda bano bagenda mumusalako ku mugabo eyali badde afuna ekimu ekyokusatu. Jjukira ekimu ekyokusatu, ekimu ekyomukaaga kino ebeera half y'ekimu ekyokusatu. Seko badde okimanyi ekyo? Ekimu ekyokusatu kinene okusinga ekimu ekyomukaaga. Kiba kitegeeza nti maama omugabo gugenda kendera okubaawo kw'abooluganda ekibadde ekimu ekyokusatu kigenda kukyawuzaamu emirundi ebiri. Olubadde 10 ku 13 agenda kufuna ki? Agenda kufunako 5. Okategedde ako? Agenda kufuna 5. Yali badde afuna 1000. Lwaki? Kubanga waliwo abooluki? Abooluganda. So nga tuwumbawumba IFA. Kyava gamba Allah subhanahu wa ta'ala min ba'di wasiyatin yusi biha aw daynin. Naye kino tukikola okugaba emaali eno gwe wenna mpuliriza nga bino wammanga bitunuuliddwa. Omuntu ono yafa asuubizza ki? Ontegedde bulungi? Min ba'di wasiyatin, nga tumaze kutunulya biki bye yafa alaamye, biki bye yafa asuubizza, yusi biha byasuubiza, aw daynin oba ebbanja erimubanjibwa. Era maaso akawo inshallah tujja kunulya ensonga 5 abamanyizi bakulembeza nga batugamba nti al-huquq al-muta'alliqatu bitarika al-5 au huquq al-5, ebivunaano ebitano bitulina okulembeza ng'omuntu afudde. Tujja bitunulako oluvannyuma lw'okumalayo obujulizi buno. So tumalirizayo aya nga tugamba Allah subhanahu wa ta'ala atugambye byonna mubikole nga mugaba emaali eno naye nga muggyemu amabanja, nga muggyemu ebisuubizo bye yafa asuubizza. Naddala ekisuubizo ekitayingira mu mugabo gusukka kimu kya kusatu nga bwe twalaba hadithi ya Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu ta'ala anhu bwe yatunnyonnyolwa. N'olwekyo nga tumaliza tugamba Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti aba'ukum, bakadde bammwe, wa abna'ukum, nabani n'abaana bammwe, la tadiruna ayyuhum aqrab lakum nafa'a. Temumanya ani asinga okuba ow'omugaso gye muli, temumanya ani waakumpi nnyo okubeera ow'omugaso gye mukola ki? Gw'omala gagaba. Kyova olaba Allah yabyekwatiramu kennyini. Ontegedde bulungi? Bw'oyinza okulowooza nti omwana wo yajja okugira naye ng'ate yajja okuyiwayo, n'olowooza nti obono yanakola ki naye ng'ate tajja kukola ki? Tajja kubanga akuyamba mu mbeera efaanako. N'ekyo Allah kyava abeekwatiramu mu mbeera efaanako bwetyo. Nagamba nti faridatan min Allahi, ekyo nno nga mugabo gwa tteeka okuva eri Allah subhanahu wa ta'ala. N'agamba nti faridatan min Allah inna Allaha kana aliman hakima. Mazima Allah subhanahu wa ta'ala okuva edda nedda, okuva edda gye tutamanyi, okuva edda nedda kaana era paka tagenda kubeera aliman nga yasembayo mu kumanya. Ontegera bulungi? Teri ali waggulu wa kumanya kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ate hakiman, nagini magezi ag'ekika ekya waggulu ennyo agatakuukikako wadde. Buli kimu kyonna akiteekawo kirina okubanga kigenda. N'olwekyo mu kuwumbawumba mu akatundu kimanyi Sheikh obudde tukyalinawo kugamba tusiibule busiibuzi inshallah. Kale olw'obudde obwo butambudde mukkirize baganda bange, kkiriza Sheikh mu ddakiika yange n'emu wadde esigaddeemu nsooke nkubiriza abayizi bange ba hadiya. Seba abayizi bagenda kukola bibuuzo by'eggwanga ebitandika olunaku olw'enkya. Bibuuzo bya Jam'iyatul Madaris al-Qur'aniyya
bagenda kubanga insha Allah batuula ekibiina ekya sabia so mbakubiriza abayizi bonna we muli tukeereko ku senta we tugenda okubanga tukolera insha Allah mweteeketeeke nsaba Allah wekitiibwa banguyize naye mbayozaayoza omuntu omukulu okwewaayo n'asoma paka obudde watukira nze ngamba abantu bakulu yahe Al-Hadiya Islamic Primary and Secondary Education Center gye tubayita amanyi abo bambalanga bwe baagadde ssebo kasita bakuuma amateeka n'empisa z'ebibuuzo nabo mbagana okopa tuyinza okugaana omutaata netuleka omukulu ng'ate omukulu membabe awula nga batugaa nti ennyonyi enkulu yigiriza ente okubuuka nedda ssebo ate nga batongera okukowola mwemwe n'abannaffe abali eyo okujja okutwegattako kubanga nammwe bwe mutyo musoma emitendera weegiri mujje musome idadi weeri oluwarabu weruli Qur'an weeri primary weeri mujje biidhinillah nisana wetugirina biidhinillah mujje tubasomese biidhinillahi tabarakahu wa ta'ala ebigambo ebyange tijja kubanga mbisukkakaawo naye kkiriza mbawaka namba kisimu 0703 33